Ensi yattu Uganda ng'eri mu kaweefube ow'okweteekerateekera akaluluvu omwange akagenda oyinda mu mwaka gwa 2026. Abatuuze bangi batandise okweteekateeka bbepo n'okuzambalira ku migongo nga enswa okugezaako okulaba nga beeteekerateekera okwolekaganya obwanga n'abo abali mu bifo bye beetaaga. Abatuuze b'e Mityana ku mulundi guno gwokka nsookedde wammwe Mityana District omubaka agikiikirira mu Paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda omukyala amanyikiddwa nga Joyce Baagala Ntwatwa. Wenjogerera kaakano atuuza ya lukugunyu ng'eyabuulira ow'olugambo. Joyce Baagala Ntwatwa abadde akinagguka era ng'abinuka amasejjere n'omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga. Naye kaakano omukyala amanyikiddwa nga Nabbosa eyakyaka nnyo mu kazannyo ka Nabbosa akaalagibwanga ku top terefayina buli luutu. Olunaku olwaleero yeesowoddeyo era n'agamba nti ekifo ekyo eky'obubaka bwa Paaliyamenti Mityana Woman MP akyetaaga era wenjogerera kaakano akiwunyiza buwoowo. Omukulu amanyikiddwa nga Francis Zaake enteekateeka yatandise dda okuziwoomamu omutwe. Kalira munywanyi wange nkusosootolere ensonga bbepo naawe osobole okuzitegeera. Nze omwana Soda ndina emikwano gyaffe abaddewo di Travel Consultants basangibwa nankulabye mu bitaala. Bakubireko ku nnamba yaabwe y'essimu gye nkuteereddeko ku screen gw'ayagala okgenda ebweru w'eggwanga mu mawanga ag'enjawulo okukola emirimu egy'enjawulo. Ova mu ggwanga lyattu Uganda ng'omulimu gwo wagufuna dde ogenda na contract. Abaagala okgenda okukola Albania, abaagala okuzimba, kusiiga langi, mechanics namu emirimu wegiri nfofoolo, abaagala okgenda e Dubai, abaagala okukyusa ebiwandiiko oba obutuuze bwabwe, abaagala okugoba ku visa kossa okuzza obujja passports zaabwe nga tebakumiwona mu ggwanga lyattu Uganda. Weekwate abaddewo di Travels basobole okulaba nga bakusereeza mu nsonga ezo. Tusimbudde omukyalo ono Nabbosa eyeesowoddeyo okulaba ng'agenda mu Paaliyamenti okukiikirira abantu b'e Mityana. Mwana ayagala kugira ku kaadi ya National Unity Platform era wenjogerera kaakano ebimu ku bikonge abakulu mu NUP batandise dda okumutembeeta ogezaako okulaba nga bamuwagaza bannamityana. Agenda okutuuka mu mwaka gwa 2026 ng'afuuwa bufuuyi mukka mu kisero okuwangula banne bonna abanaaba mu lwokaano. Omukyalo ono amannya ge amatuufu ye Mukisa Prosi oba erinnya lye lyakozesa mu kisaawe ky'akatemba ne firimu ye Ken Shamaz era nga yeddira Nkima mukyala nzaalwa y'e Mityana ku kaalo akamanyikiddwa nga Busujju. Yazaalibwa mu kibuga Kampala naye ensibuko ye eri Mityana ku kaalo ke nkutegeezeza Busujju. Maama we omulungi y'omukyala amanyikiddwa nga Juliet Nakintu ate kitaawe y'omuzira Nkima Kiggundu Johnson. Omukyala ono Nabbosa oba Mukisa Prosi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Mutunda oba Seputemba mu Lunyanyimbe omwaka ku mulundi guno nga nyangu sirikire ku lwange naye nja kugutegeeza mu maaso awo gwagoberera omwana Soda ku YouTube channel eya Expo befo ne TikTok account eya Expo ne Facebook Expo kosa TikTok account ey'omwana Soda ne Facebook ey'omwana Soda. Omukyalo ono yasomako era okukakkalabya emisomo gye yagitandikira mu ssomero erimanyikiddwa nga Kiwafu Primary lino lisangibwa mu Ntebe. Ntebe eri mu Wakiso District. Bwe yavaawo n'ayolekera mu district ey'e Mityana ku ssomero erimanyikiddwa nga Mityana Modern. Eno yatandikirayo okuva ku senior esooka paka ku senior ey'okuna. Bw'atyo egyo emisomo egy'ekika bwe gityo n'aginnyika mu V n'asalawo okwegatta ku ttendekero asome ebyamawulire mu Lunyanyimbe. Koosi gye yasoma bagiyita Journalism and Mass Communication. Yagisomerera ku institution emanyikiddwa nga Datamine. Eno ya mukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu Paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda. Omukyalo ono bwe yamaliriza okusoma bw'atyo yeegatta butereevu ku firimu oba ku kampuni ezizannya firimu ez'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda era agenda okuyingira firimu industry ng'alina emyaka egy'obukulu wagindaba 17. Wenjogerera kaakano muzannyi mukukunavu mu ggwanga lyattu Uganda ate ng'asobola okuwandiika firimu gattako n'okuzidayirekiti nga ye kennyini era ezimu ku firimu zaalimu nga dayirekita mwenye ow'okuntikko ke kazannyo abangi ke munyumirwa ennyo akamanyikiddwa nga Mr. Right Path. Omukyalo ono mu muzannyo gwa Nabbosa ye yalimu nga main character
oba omuzannyi kabejja ow'omuzannyo. Kino kyamugulira obuganzi okwetoolola eggwanga lyattu Uganda lyonna, era emizannyo gye baatabaalanga nga bazannya yali muzannyi musufu olw'embeera ze yayolesanga n'obukugu mu kafirimu kano. Mukyala alabika obulungi ennyo, buli munnayuganda gwe yandyegombye okubako ebirozo, naye kino eno tekikuyigula ttama anti mukyala mufumbo. Ennaku eziyiseeko bbanga ttono yali yakanjula kabiite we omukulu amanyikiddwa nga Lake. Ngenda kutegeezaako limu amalala ngaleeta. Wenjogerera kaakano bali mu nteekateeka nnamutaayiika kugezaako kulaba nga bamatiza bannamityana omwaka ogwo bwe guba gutuuse babateekemu obwesigwa. Mukwano gwange ku mulundi guno owagidde ani? Osigadde ne Joyce baagala ntwatwa oba omukyalo ono amanyikiddwa nga Nabbosa? Ani gwe banaawa kaadi? Byonna ebibuuzo twesange mu comment section. Nze omwana Soda ngenda kukwagaliza ebirungi nkuyanja byonjagaliza. Mwe benna abanyumira stories zange zendeeta ne mufollowinga ku mitimbagano gyonna mukola kyamaanyi era muganye Namugereka Ddunda abampeera byemusinga okwagala. Tovaawo wano, emboozi nkuyanja tukyasoosootola. Namugereka Ddunda akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yattu Uganda. Export TV to the world.